basebo ne banyabo kyekiseera tulete etteeka tukole ekibuga ekipya tulina okubuildinga new Kampala city empya tuve wano emyala bwe gikola bwe giti emiti n'ebirala tufune ekibangirizi mu bwangu twalwa nawo dda tugazeetinga abantu bakole ekyo tulete ba investor bazimbe ebibuga abantu bafunemu amayumba government offices zonna ziddeeyo mu bibuga ebiteredde ekyali tunaba tukireeta temugenda kuwera mu lugezigezi tugenda kuzimba ku ttaka lya government bino abantu bagamba mbwe banagamba tugazeetinze wano abantu bagende baguleyo no tujja gazeetinga nti ebbeeyi eyo teyina kusukka wano tulina okufuna regulation ku bbeeyi y'ebintu bannayuganda nolaba akataka akatalina bbeeyi gye kasaana mu $1 million nolaba ekiyumba ekya $1 million ennyumba eza $1 million e Bulaaya gaba mansion bassebo ne bannyabo ebanga state house nene mweteekateekako ebbeeyi ne mwefuulafula ab'ekitalo tulina oregulating ebbeeyi y'ebintu ebimu nosanga nti emmotoka ya sente zino bino kya sente kino no ebintu birina obiregulatinga e Bulaaya eri tosobola kuduumula sente bagamba nti saagala mwirabire smart campaign genda ku TikTok following Mwami Luzzi official links zokka ku Twitter ne ku Facebook basebo ne banyabo nkusaba totambuza buchayi bino sibye NRM sibya NUP sibya mawanga bino bya bannayuganda twaga tulazinga emisala gy'abasomesa abapoliisi n'abamagye mwe n'abanda bakyekiseera okukendeeza emisala gy'abannabyabufuzi basebo ne banyabo njaga kubaga nti muli bannayuganda take up your country mu involving mu mining mu involving mu bulimi abagwira bajja wano ne beyagalira wano njaga tuwe protection abantu abakola abagende ebweru ba diaspora tubateekerewo method bali in communication basobola ku investing ano wadde tebaliwo nga office governments zonna zikola tuwete express courts tuwete express fines basebo abantu bave mu makomera bakole weewaawo mbasaba buli omu tegeeza munnonga mbadde mukikola mbeebaza abakuba ebipande basebo ne banyabo big up nze mpakanya ekyebipande naye nga mwangambye nti for now mukinkolera omulundi ogusooka funya abagambye ab'entuŋŋamu baagala ku bitimba eyo bitimba Uganda yonna buli omu wooli Luzzi wa Uganda basebo ne banyabo big up continue kyonna kye mukola ebitimbe mubijjeyo oluvannyuma nga akalulu kawedde tuleme kutaataaganya na kukyafuwaza kibuga ensi yammwe muwuninga eggwanga lyammwe basebo ne banyabo n'ebigambo ebyo ebitonotono njagala kubaagaliza okubajjukiza siri bavaamu Ssaabasajja Kabaka awangaala ennyo kati abakyala bakuyisa ogenda ku date ogenda kusinkana someone genda ng'oli prepared nebiri mugambe it's okay ezo kugambe ke kasengejja abakyala muntunuulire biru ejje ngambe it's okay tosasula biru ejjo gambe ebyange ngenda omuntu wakamulaba first time you know nokkiriza akusasulire mwagala nnyo ebyobwere you invited me nasaga take away better proud mugaye no don't worry my dear it's okay let me take care of my I'm telling you qualities z'omuntu anafuna Range Rover nakubwa embaga value addition ku musajja mulekerawo kubanga abatalya embuto zimalibwe ennaku mugongo no tojjanga omulugu bwe gukujjudde obwavu bwannuma dda uzze kulya n'olya n'obuzimba amatama no naga mpakingira no parking nina sister wange nana turn off omuntu transport amukuwa mugaye no it's not necessary no don't worry omuntu abakujoze it's a test then shopping tufuddeyo biganyi nga no storage okay then nkusiibula nkuwe ekyeta no I'm okay don't worry my dear don't worry I'm telling you women those abaagala okitwala bakitwale